embeera si nnungi. Embeera si nnungi era ekiro ekyakeesezza ejjo nafuna omusujja bambi. Ngenda mu ddwaliro embeera si nnungi. Waliwo ka vidiyo ke nnina mu ssimu yange buli wenkalaba n'embeera neekapuleyinga nga bamugja mu kkooti nga bamutwala ng'ali ku mpingu nga asitamye bw'ati kankwasa ennaku ng'asitamye bamubala foleni wali agende kankwasa ennaku ate nno tekannakukwasa nnaku lwonoogenda eruziro mulaba bajja mmuteeka wansi ku ttaka yeetyebeke ng'ali emmere gwe nga gwe otudde ku katebe oba mwenna munaatuula wansi gwe nange embeera etambula etya sooka otubuulire okuva omwami lwe bamukwata Alien Skin. Embeera si nnungi kubanga ekyamazima agaddala nga tuvudde mu byobulamu bwa bulijjo mu bulamu bwa bulijjo abantu we muba ab'emikwano mwenyiiza we mwenyiiza buli omu n'awa munne buli omu n'asomera munne namuwala esoni namuwala esoni nemwevuma nemwevuma bulungi nemmala naye ate nemukola ki nemuddiŋŋana nti ebiseera bisinga yadde bibi bibaawo naye omuntu aba n'ebirungi bingi nnyo okusinga ku bibi nti abatamanyi omwana oyo muntu ali responsible Alien Skin alina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi ku sayidi ye endala ey'omunda muntu ali responsible nnyo era alina obuvunaanyizibwa bungi obubadde bumutambulirako emabega nti oyinza okwesanga nga maama we ne baganda be bonna babadde alabirira abantu be bonna bali awo tewali alabirira nti nange ye yali annyambako nti nze nali simanyi bintu bya nnaku ebyo byakubeera okuyoya kayembe nga tewali ssente bambi kankuggyemu akantu kano akayembe kano buno obuyembe bwe bayoya abakyala bawandawanda bannange Queen Masolo ojja kunzitamu omuntu ya rabbi n'obuyembe omukulu tujja bisalamu teweeralikira obuyembe yabadde abuleeta omukulu oyo mwana kyolina omumanya ye ng'ovudde ku bino ebya vayibu ebyebweru muntu wa buvunaanyizibwa nnyo ali responsible nnyo era babadde bamutambulirako nnyo babadde bangi kati gwe kyolina omumanya tuli eyo tuli awo tulinga bakyabulakuuta mulinga embwerwaza mbwa ginnaayo tewali ayamba munne yali ansasulira ennyumba ne baakamutwala wiiki emu amangu ago renti yaweddeyo basobola omutwala nga badde akusuubiza ssente ku lwokutaano bamutwalayo akakusuubiza ze zikaabya oyinza okulaba omuntu ng'akaaba wali amaziga kweza afudde nnyo naye nga nabadde musuubiza ssente nga ssente ze zimukaabya Queen babadde bakusuubiza ssente za renti ze tonzita genda mu maaso genda mu maaso mwana wa nnyabo kaakati renti yalese tamukuwadde oyo obwedda newonya ekikaabya amazika nga ti Queen Masolo gatatera kukaaba nnyo naye nga simanyi nti renti yali amukusuubiza bambi era naba kumukukwasa kaakati oli mu mbeera ki ne Land Road tubiveeko gwe kyolina omumanya si renti yekka muntu wa buvunaanyizibwa n'ebyokulya ali supportive emotionally yabadde mukwano gwange olaba gwenze nina effujjo nina eddalu nkola effujjo naye ng'asobola oddigumira Alien Skin musajja mukakkamu nnyo okutuuka ku ekyo anti kati mwe gw'omanyi aliwa Alien nze mmanyi Alien ono abonga n'akuba bannamawulire n'akola ki n'abavuma yenze gwe mmanyi kati oyo mwana aba mukwano musajja mukakkamu nnyo laavu emukakkanya musajja mukakkamu nnyo wekyolina omanya ate nze omwasa mukoye nti olaba omukazi wabeera omulala omusajja tosobola beera mulala omusajja olina obba ng'oli musirise bambi kati nze ayasama nenyiga nenvuma ng'ali ati n'akutunuulira ne bagala tukikubemu n'agamba bali banne muleke kati nga banaakuba wa mukazi wattu tewali we bakuba ate oluusi nga naawe mukwano gwe gukuyombya era abaagalana bayomba bayombanga
Kakati okuva lwe yagenda mu kkomera Luzira obulamu bubadde nga si bulungi era nga tebugira wagenzeyo kono omulabako genda ku bundi ku kooti bagenda muleeta ku kooti ku Mande. Waliwo enteekateeka yonna ey'omujjayo gye mukoze? Enteekateeka weeri era nyongera okwebaza abantu bonna abasobodde okikolako though mu kamera full figure yalabika bambi naye abantu bangi nnyo bakezo bamama fiina babebe cool naye full figure nga mukazi wa buvunaanyizibwa nnyo naye abantu abamu bagendaga nti full figure naye full figure nga ndaba anti kati nkubulireyo ekintu kimu bw'oba onoonya omukwano ng'oyagala omukwano omulungi funa abo abantu abeefuula ab'ettabbu kungulu abeefuula abavuma ennyo abeefuula abakuba abeefuula abakambwe abantu abo mu nda yaabwe muba so pure nti kino baba bakiteekako kungulu oluusi nga baalaganye ekisa oba nga baalaganye abantu ebirungi abantu ne babaddiza bubi kati eno ebanga kuteekako kyakulwanyisa nti nga yeewala abantu temuntuukirira temujja nze ndi mukyamu kumbe munda muli obulungi bwe buki bungi kati nange nina feeling nnyingi gye nina nti omukyalo oyo jasi naye oluusi aba yeeyiya oba akikola nga kyakulwanisa kungulu okwo mu mutyemu n'abavuma n'aboogoloza naye nga munda ye mulimu gold kati kyakimu ne alien skin nti mumulabira wano biki si kyaddenja biki naye muntu ayagala ayina omukwano ng'ovudde ne ku bakyala ne ku bakyaliibe bw'aba n'omukwano aba n'omukwano ogwa ddala ate nga yakwagadde n'akugwako bw'ati n'akwagala aba akwagadde anti ensi n'ama ne weekukonjera ensi n'ama ne wejja n'egamba kino bwe kiti asobola oyimirirawo bwomu ku mazima ago nti akwagala ensi n'ama ne weekola eti asobola oyimirirawo n'akukuuma atya naye bajja ne bamugamba nti tukisanze wali oba kikoze ekyo oba kyabadde kikutte oba kyabadde kikola ki ayimirira wakwagala bakoze eki abalala ne bakola batya ate tosobola mutiisa nti ngenda kujjako kino oyo tomwagala asobola kugamba kitwale kamwagale tulabe ekinaabaawo si ye muntu gwe bali awo mbo gwe babamba bamba ennyo nga alien skin wamusanga ddi alien embeera gye wamusinkanamu nandyagadde okumanya watandika otya obulamu bwo wajja otya okumusisinkana n'ayingira obulamu bwo kama kubanga ndaba oli mukazi alinga eyasoma wasoma paka wa wobakuzaala wa wavaawa abantu bakulabidde wano Queen Masolo nti Queen Masolo niye tebakutegeera anyway engeri gye nzigyamu ku fangoni waliwo omukwano gwange eyampisa njagala tuve wali ewaka engeri gy'ova ewaka engeri gye nva ewaka okusoma kwo oba biddugala nnyo tebiddugala nnyo tebiddugala nnyo omuntu yandyagadde okumanya omanya nze kyenkutyako oli mukazi mugezi waliwo lwobeera wonaga nti gundi nina bibiri byonna omulundi gumu naye ng'oli mugezi nga nasiriwadde nyinza osiriwala n'osiima weebale nnyo naye nga nageziwadde nyinza ogeziwala naye ebiseera ebisinga nondawo siriwala kuba amagezi galeeta ebizibu kakati kyevudde njagala omuntu akulaba akumanye baleme kutwalira wano bakulabira mu kusiriwala wokka kakati nze life yange eri bweti nakoma mu senior 6 senior 6 nakoma mu senior 6 luddawa senior 6 nagisomerawo ku Makai College then O-level nagisomera ku Kisubi Mapeera oli mukazi muyivu bwotyo Kisubi Mapeera naye ate ekyenaku ekisemberayo ddala nti bwe nali nsoma okuva obuto okuva primary nze omu ku baana abasinganga mu kiraasi naye kikimu sooka olinde genda mu maaso nze omu ku babeeranga ba top creams nti nga ne wetuba omaye mu masomero abaana babawulamu zi streams nga mbeera mu y'abagezi abasinga okitegedde nkitegeera bulungi nga mbeera mu y'abagezi abasinga paka awo nga senior 6 kati
ekintu ekinzija mu ssomero nagituukamu naye saagituula. Senior 6 wagituula lwaki? Nagituukamu naye saagituula. Waliwo akakulimba nti ekintu ekinzija mu ssomero ntuuka mu senior 6 awo taata wange antwala ewa ssenga wange. Wantwala ewa ssenga wange nga ŋŋamba ssenga wange Bulenga ku Mwenda nga ŋŋamba nti ogenda vanga wano ogende ku makayi okole ki? Osome. Ku makayi nateete nga wala. Kaakati nga agamba nja kuwanga ngenda kulekerangawo transport ne ssente ez'okukola ki? Ez'okulya ng'ogenda ku ssomero. Konze kale kati yakikolerako for 1 month nga ssente zibaali za transport n'okulya wenkomayo waka nga ndya emmere. Nasomako for 1 month. So lwaki olunaku lumu ng'ennaku endala n'enkomayo waka nga tewali mmere nga ssenga yayezezza amasowaani gonna. Ne mugamba ssenga leero temwafumbye ku mmere. Omala omwana w'essomero ava ku ssomero ng'enjala emuluma. Aba alowooza mmere. Ne mugamba leero temwafumbye ku mmere. N'aŋŋamba wabula nkubuulire taata wo takola ki? Twateesa emmere gy'oli alina ogisasulira. Nze just nkusuze busuzi wano. Ne transport wo n'ebyokulya ku ssomero alina osasula naye takyalabika. Akoze ki? Abuze. Wali wentundire emmere tayitawo. Yeebala mawaate waayita nga adda ewuwe. Olwo nekola ki? Newesikamu. Emmere esaagirya n'engisula enjala. N'engisula enjala. Enkeera ng'ate olina okukeera kugenda ku ssomero. N'engisula kati nalinamu awo 10 lwange. N'ogenda neweeriira ekintu kyo. Lwali lwa transport. Nendulinnya ne mbako wentuuka awo takisi n'enkomye nateeteere wasigadde ne nyambuka ku makayi. Ne ŋŋenda kati omanyi nze Gola ndi muntu mukujjukujju nnyo. Nkutegeera. Ntegeera mangu era nsobola okukisinsoba bulwa mboozi ya buli muntu. Nze mu bantu abavunaanyizibwa onsangayo, mu ghetto onsangayo, ewali gwe beenyinyala onsangayo, ewali omwana omuto nti buli omu mutunuyawe nti nemmanyi ekyomunyumiza. Nenzija bulungi netula netunyumya na bulungi netubanga abeera bedda. Kati nga nina abaana mikwano gyange nga mmanya emboozi ey'omunyumiza. Nenzija ku ssawa ya breakfast netutta emboozi akakana kuwadde kannamungodi. Ng'ogenda kulya kannamungodi. Akakana kuwadde kannamungodi nga wakusunidde ku chapati breakfast ng'ekola ki? Ng'eggweeraawo. So ekintu ekyo nakikolaako okumala wiiki ng'emu nga wowe ne buno obuvubuka obunkwano okukyalaawo okasabaasabayo ofune transport naye ng'ewaka ye emmere tekola ki? Tekyaliyo. Kati nga ssenga yamanya obeerawo otya? Ate nze nkugamba ki? Abantu ennaku zino tebaagala mmanya. Kati we nanyumizaako mukwano gwange twali tubeera eyo wamu ku Mwenda. Kati nange omanyi kye tugenda okukola nange bampa nusu 10 olwa transport 1500. Naye tujja linnyanga babiri tubeeko we tukoma tutambule. Naŋŋamba kaakati ewaka we tuddayo olw'eggulu ye bamuterekera emmere. Kati abaana abo basobola muterekera amatooke engaana n'akaceere. Kati we muddayo nga agamba nsooka olyeko amatooke 2 ogenda osulirire kwabo. Kaakati embeera yatuuka n'egaana nga registration yatuuse babanja fees. Taatawo nga tosobola munoonya. Anti kaakati omwana omuto tobana masimu ate nga najjabeera simanyiyo yalina omukyalo omulala. Nga gyatambuliza embeera. Nga gyatambuliza embeera. Kaakati nga gwolwo. Embeera weetyo enjala n'esukka transport tewali registration basaba fees nenkola ki ne binsukkako ng'omuntu. Ssengawo ye nga tayagala kumanya. Yagamba kimu taatawo takyampa ssente. Bateesa emmere nga taatawo tomanyi waakolera. Oli tomanyi waakolera? Waakolera alina we yakoleranga naye nga of course atambula ali mobile. Okitegeera? Nze embeera we yagaana nga nvaamu. Kati olwo wavaamu ng'olagawa? Nga nvaamu mu ssomero. Anti waliwo okuvaamu n'ogamba ntudde wa ssenga. Wavaamu oddawa? Wabuvuna obuvubuka bwali bukwana ku kyali Bulenga? We nalekerawo osoma. Kati embeera yaliwo awo wakati wa babiri. Kuba nawulirako ssenga ng'aseka nga wakuba akakule. Ng'agamba abantu bansesa we babeera abagagga batijjukana n'abagagga bannaabwe. We baavuwala bajja mufe abanaku be bazungiramu. Ssenga nga yakyogera nnyo. N'agamba kati ono yali mugagga ng'azunga n'abagagga banne. Era abaana be baabeeranga abato nga bazze otulaba
yabalaganga bali basenga abo abagagga nga ffe tatulagaayo nga baki nga basenga era ng'abaana asooka bagamba babuuze bali kati yajavuwala essaawa zino ffe be yaboolanga kakati ate baleetamu abaana n'agamba sijja teekamu yadde n'ekikumi mwana naye ng'oli mumyufu bw'oti era ng'abaana tebakutawaanya nnyo ku kyalo nga tebakutawaanya anti kaakati olaba nze abantu balina ekintu kye batamanyiiko mbonze ndi staboni nnyo nebubeera staboni abasajja nga bali lindako nze ndi staboni nnyo era ndi muntu wa vibe nnyo sobola n'okubeera ate ne ba boyfriend benfuna baba bammanyi nsobola okubeera ano nga oli boyfriend wange noŋŋamba oyo akomenti nze ki genda wali okwate essimu omugambe tunda bukadde bubiri oba tobuyina tonnoonya be babiŋŋamba ba boyfriend bo nze ndi muntu wa vibe naye abajja ku gulawundi okunkwana bo mubabuuze kye basanga eno ku gulawundi birala eno ku gulawundi ndi birala okalubanga jjinja nti maze bagamba ntunda nti saa zino waliwo ewatuuse nga intaneti enkuba ngoloza lwaki teriyo avaayo agamba nti ngula nagula nnyo tewali agula wali okuba kintu kyo nze mbeera muntu wa vibe nnyo naawe nenyimirira ne bangamba n'okuŋŋamba kati genda obagambe nayongeza nakoze receipt nenzija bulungi nnyo anti kuva buto ndi confident era abankuza naye tebakutawaanya nnyo abaana balenzi abankuza nga nkyali mwana muto bantunuliranga ne bagamba confidence y'ono omwana bagitya ejja muleetera ebizibu bagityanga kaakati ova mu ssomero nva mu ssomero osigalawo wasenga awo nfuna mukwano gwange omanyi we mubeera awo abaana olina emikwano gy'oggulako awo gye mwesanga najjo olaba akuba ekikumba ekikunyumira mukubira ekikumba kiki ekikumba ayambala bulungi waragwe leero ojja kunteeka mu nnimi zesitegeera ayambala bulungi kati nfuna mukwano gwange mugamba nti nfunyemu obuzibu eno gye mbadde mbeera naye mbadde njagala funa wakubeera nfuna omulimu ntandika okukola neyiye ntandika okukola kaakati we namukubiranga ngamba jangu yakuyitirawo nangamba jangu tubeere babiri tutandika okweyiiya nga nsitula ngoye nga nkola ki senga teyakubuuza nagyolaga oli yali tayagala yakoowakowa dda ab'enganda abo boolaba baseka kungulu naye munda omuntu asobola okubaako n'ekintu for 10 years n'ekiruyi kakati munnange nga ŋŋenda we nagenda of course kati yesenga okwewozaako tasobola kwogera kirimbu omwana namukoze kino abajjaga nabagamba ogwo ogwana gwammwe gulalu kati gwalemedde osoma gwagenze mbasajja obitega ebintu ebyo kati gw'osirika busirisi n'okola ki n'otambulamu we natuuka ew'omuwala omuwala eyampise ogenda otuuka ngoloza tabeera mu loogi nga mwasula mu loogi mamanya omuwala nga asula mu loogi awo eze nateeta awe nate tewaliwo loogi ko gwe nfudde ya rabbi nemugamba nenzira mu nsonda bwe nti nemugamba kiki ekigenda mu maaso nangumya nangamba jangu otuule wano nangamba ongambye olina obuzibu saagadde kumala mu maanyi naye ndi wano mu loogi naye ndiwo kaseera katono loogi zino za mutwalo naye nze engeri gye mbeeramu buli lunaku bansalirako kati nsasula 7 ndi wano tubeere wano tunoonye ssente tupangise enju yaffe konze kale kati ng'olumugenda zinoonya mutya anti kandi nange nga sinnamanya ngenda olaba olunaku olusooka ayingiza abasajja ngaabo wenfulumamu olunaku olwokubiri aleeta wangamba tugende mu bbaala we tujja okulabamba we nalukolongo wangamba yambala kapatula wangamba salako oteeka ekisambi ebweru bwoti bikulako n'okusalako kakodyo bwoti omwana n'omumulisa wangamba ebisambi ebyeru tebabiteeka munda bikkulako n'olyoka okuba abazezere kakati abasajja bajja oba ye yabaleetanga bajja mpola mpola we bakwatako we bati ayijjukira oba omwana omuto n'empya okuba amasannyalaze nga gabakubye kati nga nyombesanga ngamba oli musiru abasajja bakwana okuba bakuba ovuma bavuma okwagula bakwagule konza nze saze kunkwana nazze kuwerekera kati nga tubeerawo tuti ayiiya kasente ka rent tekannawera gwolwo tebannakutandikako okyayina embuzi oba embuzi olwo nayo nga nalaba boyfriend omu
naye nga teyeesobola naye musajja wattu nga nalabayo omu ate nagenda n'ebweru bambi kaakati munnange omuwala lunaku lumu ng'agenda mu zino emyufu ez'abakyala ennaku emyufu ng'aŋŋamba nti anti olaba nze ndwadde neekonya akagere kati gwaliwo okutuliisa baako n'omugaso baako neki n'omugaso eri ensi munnange ng'aŋŋamba nti ogenda omiitinga ono noono ekyengera weewati ne weewati ogenda kulinnya takisi ekuteeke wano ne weewano okube n'essimu ye akukole ki akunone nga nninnyanga ngenda ki bulungi ng'omusajja ampiikinga nga tutuuka tunywa juice nga neyambula bulungi nnyo nga ngwa ku buliri nti omusajja naye ng'akookinga zwi bwe yatuuka oyingira nga nkaaba nga nkuba omulanga w'omubiri mama enkwegairidde ndeko ono yankasa ebintu bye nga nkaabira ddala amaziga gennyini agaffe gano omusajja olowooza yayingira nayo ng'akwatibwa ennaku ng'afuna engeri gye yeekakkanya eyo ng'amala ajja nga ŋŋamba kwata transport ddawa ewammwe yampa zintuusa butuusa olwatuuka omuwala nga ŋŋamba soko jje akuwaddeyo mmeka soko leete tulabe tubaleebalemu tufune ekyokulya nange enjala ennuma okuva ku makya sinnakomba ku kantu sinnakomba kamutamu nga nina adde n'ekikumi yaŋŋamba ggwe sinze maama wo sinze taata wo nviira nga kwata kaveera nga kalimu engoye zange ezo n'obukale bwange n'akale gaswi ololagawa ate nina Queen Masoro nga wayita mu kiseera ekizibu nga sirina kati nga nziramu nsanga abawala baali bamyufu nga babeereyo era ngenda teete mu ghetto awo nga nabasanga bali awo akatogo k'amatooke ne mukene nga ntuula n'akaveerako nga nenjala ennuma nga ntuula naye mayembe abantu b'omu ghetto eyo bagula eminwe nga 6 buli omu ebiri gyabwe gimala bo ng'onoonya engeri gy'omusabirizaamu nga tosobola bwe bamala bulungi olya nga bambala nga mbabuuza mugenda nga bangamba tugenda ku bbaala kola ebbaala Bristol yali yavaamu ne bateekamu amabaala amalala kati naye mwe yali nga mbagamba kambawerekere nga tutuuka bulungi naawe oli mukazi mumyufu nabo bamyufu nga tutuuka bulungi nnyo nga nsangayo omukyala bali bamuyita Silivia ate nga nange nze Silivia ne mugamba nsaba ku mulimu yagumpeerawo nangamba nampa gwa kashiya nga wagwa mu bintu nampa gwa kashiya lwakuba twali tufaanaganya amanya ate nga naye ayagala omwana alabika obulungi abantu ate nga mugezi ebibalo kati we yagumpa nga nkola obudde nga butuuka ssaawa nga 8 bakasitoma bakalidde baggalawo awe waali akanyambere gaawo ebbali mu katebe n'akaveera kange akaguli kano ak'ekikumi oba ak'ebitaano kabeeranga ka 2 mu biseera ebyo nga siina wakudda nentunulira amataala nga gaaka ne ŋŋamba bannange ndagawa nze ndagawa olwagira ne batandika okugalawo let's go abawala ne mbagamba mumanyise okojje mbagako omu nga mugamba ŋŋendeko nammwe ewammwe ng'agaana nasimbula amaziga bannange kati oluwasulawa omuwala n'akomawo naŋŋamba kale gwe atwesibyeko gyanu tukole ki tugende nga mukama weebali nga tugenda bulungi n'akaveera kange akaguliini naye nga nnyirira kubadde katonda yampa okunyirira ne weba siinamu yadde n'ekikulu nga we twatuuka okugenda nga tubuukabuuka emyala tuyingira eyo ghetto eyo nateetawo batunda wala gy'oyo omupime ng'oyisaawo ku poliisi n'oyingira munda eyo we tubuuka emyala gumu ku gumu naye nga nze nfa kyemu kwebaka nga tutuuka waliyo obuyumba bw'ettaka obuyina butegeera obwo bwe baseresa ebiwempe nga tubuuka omwala ogusembayo munene nga baggula akayumba nga tuyingira ekyamalako embiri ku mutwe nga akayumba kalimu ekitanda ekyo buno obutanda obwasookawo bukadde obwo oba bufiri bayitu oba buli 4 bayiki nga kuliko abaana bato awo 2 bebalekayo nga beebase
kati nga n'abalala bagenda okwebaka bali abawala babiri kati abaana ato nga balina akabulangiti kaabwe ne baana abawala nga balina essuuka etya emu naye nga banyirira naye nga ssente zonna zibakola baziteekawa kati abaana nabo beebaka weebati webeebaka weebati bano abawala bagwawo weebati okategedde nkategedde ate nga yenyigiriza kitegeeza mba sirina wakola gwe tolina webaka ate nga mu nju temuli seminti taka ate linnyogoga ate ery'obugulumu omuli amayinja wekagulumira ate oluggi lwakibaawo wansi waliyo ebituli ate waliwo omwalo omunene guva wano ne wali oguyitawo gwe guyita ku nnyumba ne baŋŋamba olaye lwaki twagambye ffe tubeereyo mu kkubo nga tunyirira naye embeera ki mbi embeera mbi kati olwagira ne ŋŋamba nkoze ntya nayina engoye nnya mu kaveera naye njala bbiri ku mutwe bbiri n'embikka amagulu empewo yanfuwa empewo efuuyira ku mwala ng'obugulumu bw'ettaka we bunyiga weekyusa nodde eno nodde eri ne ŋŋamba kiki kino ne tukera bulungi ku makya buli omu ne yeesiiga akazigo nga wootusanga mu kkubo gamba ngenda n'abaana bafuubutuse mu kikomera nga nzirayo ku mulimu nga ŋŋamba omukazi omanyi olinako wensobola osulo nyambe nga ŋŋamba ndi mukyala mufumbo nga mugamba oba nsule muno mu bbaala nga ŋŋamba abasajja bajja kukwata oli mwana muto nga mwegalira nga ŋŋamba ninaye ennyumba yange eyo naye si nnungi oba onoosobola ogisulamu ati ennyumba yali kifulukwa buno bukalina obwasookawo edda bubaako galagi naye nga bwakaddiwa bwakunkumuka kali eyo mutundwe naye nga yalina restaurant n'ajjamu ebintu ebyo ebikadde kadde n'ateeka eyo n'aŋŋamba onoosobola ogisulamu n'ambuuza olina omufaliiso ko nze siina nina engoye zange wenzijjamu zino eziba mu kaveera eva ziba nnya n'obupale bubiri n'akaveera akagulu omukazi naye n'atya ne mugamba n'aŋŋamba kale omunaamala okola bakole ki bakutwale nga tutuukayo nga omuvubuka bamuyita selecta Derek SD kakola okufufa nga tusenda ebitamu nga tufuna omuntu wasobola okwebaka we twasendasenda buli kimu nenfuna we neebaka nenjala ezo engoye era nnya nensifula mu kifulukwako ye selecta yagenda oba ne yasulaawo balimanyi nti yasulaawo nga yasuula akabonero nti kyajagala okuzzaayo kati olaba eyo embeera ndaba abasajja bangi wano bakwana abawala naye omwala oba wakamukwana abasajja musobola okunjulira oba wakamukwana bwoti ng'agambirawo enjala ennuma era njagala kulya fish baba tebalimba enjala eba ebaluma bya ddala nti ekiri wano mu Uganda n'ababbi baakoowa okubba obusawo bw'abaana abawala baakoowa temubeera kantu olaba kyabubba obba akasawo k'omwana omwana mulimu akalabirwamu akamenyefu buno obwa kopagaalo mulimu 2,000 ezimutuusa gy'alaga mulimu essimu baakoowa okubba nti abaana bawala twakwata ekintu eki nyirira okunyirira zeki zesente kizibu nnyo ku baana abawala population 30 out of 100 gwogenda osanga nga alina ekyebiri mu nsawo tasobola kubeerawo naye ebisigadde kweyiiya nti olaba bano abasajja abavuga booda be basobola ojjulira kino nti omwana omuwala ajja okulaba omusajja ababa ne transport waabwe nti omusajja agaanye okujja nti abeera transport amuzzaayo baba batono kiki baba batono ate kakati abasajja namwe batabuse wali bali abokusala amaloodi kuli abasajja abokusala amaloodi nabo babeera okwo nga basudde biddo nga bakoze ati kakati olaba omulembe guli abantu tebakyekwana bide eby'omu makubo mbu ntambule ensanga omuwala mukwana abantu beekwanira ku social media ku online tewakyali budde bw'olina obudde obubeerawo mbw'oyimiriza omuntu mu kkubo omukwane kyovudala n'okwetega kweyongedde ku social media nti omulembe kati gwafuuse ki gwakwetega nti jangu ku TikTok oba olina ebbeere eriyimiridde laga bulungi okyuke ebbina nti abaami babeera bizi babeera mu zi ofiisi kati waba scrollinga ati wasanga nga byanoonya byebyo byolina ajja kukyama nti woba oyagala okunoonya okulaba personality y'omuntu omutuufu laba video mu video tebafekinga personality no
nti nze just eddala oliraba nga njogedde naye olaba vidiyo yange nga soogedde olaba omuntu ali hambo ate nga kyekindi munda ekituufu nti omuntu tosobola fakinga humility mu vidiyo omuntu ali hambo omutunulira n'okola ki n'omulaba nti kati abasajja nabo bakwanira ku ki ku social media kati TikTok ekitegeeze bakozeemu omulimu mulungi nnyo nnyo abantu tebakyalina budde bwekwanira mu kkubo tebakyalina budde butambula abeera mu mamotoka gaabwe babeera bize mu ofiisi TikTok ng'anyiga nti jangu osange wano beekwanira okwo ye kasita alaba nti enoonya mukazi mweru ono mweru alina ebbina yono gwenoonya yoyo ye kyaba ayagadde ekyo kati oba ojja tolirina oba ojja tonotono ye aba yeyagadde kiri kyeyalabye kakati bw'ojjanga tolirina ebbina akola atya olwedde ye aba yayagadde kiri kati ebbina bwe lijja nga faking lino lye bambala kati olwedde ye aba yazze olwedde aba yazze nga wamukwanye dda ate kakati era muba mujja birabireyo ye aba yazze si byakabiina ki ye aba yazze kakati olwaba online ensasula ebeetya ekintu kiri bwe kiti nti abantu abasinga beekwanula online ne beemiitinga nga tebeemanyi okategedde omusajja akugamba linnya wuba ya mitwalo 3 ojje wano oba linnya boda ekukole ki ekuleete ngenda gisasula jjukira naawe oba tomwesiga kuba tomumanyi oba otya otteeka mu transport oba si kyabasinga baba tebayina ng'alinnya tikati abasajja babuuse mbu firuta zino abantu abamu banyiririra nnyo ku firuta kati ewali abesala malodi mbalaba nnyo omuwala wajja ku booda tasooka kugira waawo ye yeekweka omusajja n'amalokenga n'alaba oba dameji oba byeyatumiza byebyo we biba si byebyo ng'agenda ng'ajjako essimu bambi kati olwo aba agenze atambudde akola atya kati awo aba booda ye kubamu akafaananyi nga kubanja ekyebiri ate tebakwata simu oba tolinaamu oba ogenze nakusula na wa booda nawe embejjaabo aba booda era beewaanira ne mukalimu kaabwe bagira ne bagamba ndudde ofuna alemeddwa olugira nga kakana kangende nkusuza ewange kakana lwaki abatakuzza wuwe yakuzaala akuleetedde bwerere omusajja akuddusa ate akuzzeewo alina kusuza bw'amala okusuza ewuwe akuwayo ekyebiri anti wemukwatagana n'omuwaako bw'oba ofuuse mukyala we ng'akuvuga bulungi ng'akuwa nayo ng'akuliisa ababooda we bategulira ababooda we bategulira ekitegeeza ababooda bateguzi abasajja basussizza ogwo omuze muba mwakeeraba asinziira eri n'adduka ng'akenze nti ebintu tebikoze ekitegeeza abakazi abayiteekamu firuta ate abakazi baliyo ne firuta gye baleese ng'enyigamu akawato weekati neegezaamu ebbina n'akyuka ng'ebbina ddene liti n'agira ati kati abasajja baakabuuse era oba tannasasula transport asooka kengera eri wala okyukamu ati nga taliraba ng'ajjako essimu lwaki wakirita baba transport ng'ozanya n'abasajja kaakati ogenda mu kiyumba kiri ekiriwa ekyemutundwe osesetula amasefulya weebaka neebaka kakati mu kiyumba omwo oli omuntu eyanzijayo ng'akwagala mbakubbaala abo nga nkola ajja okuyimba wajja okuyimba nga ndaba ndowooza nga njagala nga ngamba mpa ku nnamba ye nga naawe ogimuwa nga muwa ennamba yange enkeera nga nkubira nga ngamba yambuuza obeerako nze mutundwe nanga nange eyo gye banzaala enkeera nga nkubira bulungi nga ngamba wangambye obeera mutundwe nange gyendi ajukira mbeera mugufulukwa nga ntandika okwebuzabuza ate kakati wenyenye essimu ebule netiwaaka bw'oginyenya bw'otyebulwa netiwaaka ako kakodyo kapya nnyo woba ku simu nga oyagala omuntu awulire nga gwatambula ali bize oginyenya alo ate masolo oli mukazi wa ddala mbakyanyenyanyenya mukaawo nangamba nkulabye nkulengedde konze mukama leero mukifulukwa muno nemugawo ono omugamba embeera wa nanga nkulabye yandaba ku mulyango gw'ekifulukwa kwennyini aba yakatuuka nga mugamba omanyi nkubulire onjagala nti nakulabye nenkwagala konze uno njagala mbuli mbeera ko yeye konze wano wembeera
najjayolo ngagulawo bulungi ng'ekiri muli kiri kifulukwa kyennyini ekijjudde n'ennabbubi nga tokirongoosaako kati olwo nga maze kibeera mu wiiki ng'ezo nga 3 nga ngenze mu bikadde n'engulayo akafaliso ka mitwalo 4 n'engulayo ne buno obusukka obw'akasanvu nenjala bulungi nnyo n'onyiriza akaliriko kati nga siina na bbaafu enaaba nga nnaabira mu kidomola ekisale n'akadomola ka liita 5 neneeyira naye nga wonsanga mu kkubo ng'oyako okufa obufi era nga wemba mpetayo nsooka neninda bonna ne bagenda n'okenga n'olyoka okyama omuvubuka munaye ng'ayingira n'omuyimbi naye walinnya Green Daddy Green Daddy yakutandikiraku bambi yeebale okutandikirako kibadde kyetaagisa anti okujja awabi bambi yeebale Green Daddy weebale nnyo weebalire ddala oli musajja wa ddala genda mu maaso nange ng'ayingira ati ng'alaba ekifulukwa nga nsula no masefuliya we gali gati nabbubi obuuka mabuuke kati Green Daddy naye yasooka kwebaka kaawo yeebakamu nga talina kyakkola ng'omukwano gumuwalula yeebakamu bannange ne yeebakamu bulungi gwe kyolina omanya yeebakamu olwatuuka nangamba olinako ensobola onnaabira ne muganze nenyamu ekyo ekidombola neneyira ekidombola ekisale kyewalinyangamu nefuna kaliita 5 neweeyiira ate ebiseera ebyo nga nekyangwe sikiyina weesabisa bbuuni nalina empale ezo nga giwekuusa nabisaako emu nenjoza masolo bannange ensi ekuwuubye n'ogiwulira ya rabbi kati oyo yanzija mu kiki mwekyo ekifulukwa nagamba kankupangisiza ennyumba ate ku lw'ensonga ndowooza naye aleka teyatya nnyo kuba naye yakulira era mu ghetto bambi naye yakula mu mbeera mbi nga naye embeera ezo azimanyi kaakati akugamba nti ngenda kukupangisiza agamba atya tugenda ewuwe teyalinayo mukyala tugenda ewuwe yali abeera ne bamanaja rojo no manaja Spice Diana ebiseera ebyo nga managinga Ziza Bafana balaba aleese ekimiwula nibaga nti ate Green Daddy oyizze ensolo gyaleese ya bulabe abwe nti wenva mwekyo kiki kaakati mutambula ne Green Daddy nga bw'okola eri ku mulimu gwo oguliwa navaayo yakugjayo ng'alaba bajja kubba kati olwakuwa mulimu ki navaayo netandika okubeeranga nabe housewife netandika okubeeranga nabo kakati ate oyawukana naye oti ati kati ebyo byesaagala nnyumyako kuba bibaawo byamala ne biggwa tugende ku kirala nkutulidde wanene nnyaawo byamala ne biggwawo olikomawo olulala n'omanya ebyaddako kakati ate aliye ne sikini y'omufuna otya kale ebya Green Daddy biwedde kati aliye ne sikini agwatya mu ggwe aliye ne sikini musisinkana wa mwekwana mutya kubanga nno naawe okuzaalamu omusajja akuzaalamu aba muzira nze sikulimba ebyo gwabimanyi sikulimba oli alina kubanga muzira nnyo kati ate nze nkubulireyo ebintu ebiri ku bulamu bwange nga wenkugaye mbu ndi stubborn naye ate munda nina buli kwalite ekuuma omusajja kati awo wensaasirira abasajja abankwana kungulu ndi kirala naye wamukutteko bwoti no sina kumukwatako sina byakwegatta kuba buli muntu alina obulamu obwokungulu n'obwomunda alese ebisinga abasajja baba banoonya ekyo ekikuli munda kati wasanga nga kimusurprisinga nga kyabadde asuubira kungulu si kyalaba kyoli munda aba ajja kustiikingako neba namugamba ekyo kiki abange eyalabye ekyama tikati nze ninga Gold mu kasasiro Gold mu kasasiro omumanyi aba amyansa olowooza buli omu asobola omulaba tasobola naye ate oli wamulaba n'amugjayo olowooza asobola kugamba banne ekyama nti awo waliwo Gold mu kasasiro golawulabi muntu kuddabirizanga kasasiro we kwesiba kasasiro ne mugamba ekisajja ekiralo ekitagakasasiro olabe kumbe mulimu Gold ate akimanyi nammwe mumunoonya waana bagamba nti mu kasasiro omwo mulimu Gold mujja kola ki mujja mutwala gomukanyala bano gamba gusajja kutava mu kasasiro baagulogera kasasiro baagu kati aliye ne sikini musinkana wa nze nkitegedde olimu ekyama kati ate mbadde njala nakugamba okimanyi mude emyaka gye mbadde ku nsinze siinayo history wakukwabulwa
tebakwabulangako mu bulamu obwo kugambye simuyina oweegendera weeyagalidde history ow'okukwabula bino abalabye bagamba Musimaaya ne bakakola lumu n'adduka Simaaya tekisoboka olimu ekyama tekimbangako so ng'ate mu abanda bakungulu mulaba nti buli lunaku ninga akwabulwa buli lunaku nsula mu zi guest house tozisulamu ate nze sibeerangako singo buli olina obeera n'omusajja mabegako awo nga nkola effujjo lyange nkugaye sibeera teri lunaku lwe nali mbaddeko singo mbadde mbeeranga muri zi relationship zange n'enkoowa n'abasajja bange eyo mu kyama nga nkugambye nga n'omusajja yasobola okungamba agenda obagambe nalinyisiza $3,000,000 nga be babeera ne behind camera katonda wange era omuntu omu yali awo n'agamba kaneesonyiwa abawala oyo omuwala aliko abasajja be bajja kunzita kaneefunira ono Queen Masolo taliiko agamba ne mugamba kati ate olaba nze gw'ogamba ataliiko agamba oyinza ofuna entumbi n'onoonya agikukubye kati omulaba ng'entumbi emulinnye oyinza ofuna entumbi n'ozimba ettalo ne bakuba n'amasasi n'onoonya agakubye nga tosobola nakujjukira nga tosobola najjo kumanya nti mukazi kubanga gw'olowooza omukazi taliiko aki agamba naye ng'ola kisoboka tekisoboka bannange tosobola sibeerangako singa obulamu bwange kakati alien skin akutuukako atya musinkana wa anti kati mukwano gwange aba ali eyo nga yali promota wange nayimbako nze oli muyimbi wa ddala nayimbako oyinamu n'ennyimba ku YouTube gyeziri nnyimba zina nnyimba ate kati sijja ziyimba kuba ebyo nabiziko okuyimba kwantamanyo abantu aba music basaba obusolo musaba gundi musaba bano ba promota omuntu si promota paka waggulu music okutambuza oluyimba paka erutuuka ku muntu wa wansi luyita mu mitendera mingi kati ekiri awo abo abantu ba music strictly ne womuwa ssente tasiima okujjako ng'omuwaddeko ne womuwako n'otamuwa ssente kimala nze kyovudde abaana abakazi abakubye hiiti ab'amaanyi mbawe ekitiibwa bayise mu bingi tinze natuuka nendaba nga okusabiriza okuva mu studio videographer promota TV radio ebiki maama tokoowa nga buli omu akwebaseeko nentunulamu nti neŋŋamba asijja kukagaba kankakuume mu mpale yange kituufu nenkola ki nembivaamu bannange ba radio presenter mubadde ki ne ba TV presenter sinabokka ne bana abazikuba mu studio bonna gy'oviira ng'okuukinga paka buli wamu erutuuka paka buli wamu paka ku musigansingi paka ku manager paka kugaba bugabi baagala kimu ka wakati ako sibaasumulula neŋŋamba kati wange nenga okasiba osumulule paka ddi n'ogamba nti ebyo mbitadde tebakakwatako wakati awo mu kuyimba ng'otandise omuyaye wasanga muyaye munne tewaba ddiiru awo kakati ennyimba n'oziteekayo ku YouTube gyeziri ne videos video ne sente nazirekera videographer ng'omwetamiddwa anti kakati wootunuulira we bakutuma costume ate tosobola muwa sente zayagala kati ate naye muba mulina otuteesaamuko ate namukukonektinzeeko ofune ebyalayisi naye mulina otuteesaamuko eno wooteesa n'owa TV nagamba sijja tteesa n'ova mu by'okuteesa kakati okuyimba n'okuta kati musisinkana mutya nali mukwano gwange yali promota wange abeera ali eyo nga nkubiranga ngamba wano waliwo nga kapate waliwo honorable oba ye Franka ali wano naye pate tezinyuma ndowooza nga temuli bakyala banyirira nga ngamba jangu obeerewoko alina mukanyu ga ssente nze just jangu ombeereremuko awo fune engeri nange gye nfuna kasente konza oli wana nga ndi wano okufango ne mugamba eriwa